Tiens. Okay, tuleke ku nteekateeka z'Ekivulu Pallaso ziyimiridde ziti. Enteekateeka nga bwe mutulabye olunaku olwaleero nga tukulembeddwamu amyuka akulira poliisi wano ku Kampala n'emiriraano East etuula wano ku Jinja Road ne poliisi ya Jinja Road tukuŋŋaanye wano ne counter terrorism okubaako bwe tutema empenda ku tebe tujja okukuuma abadigize abagenda obeera mu kivulu kino ng'ennaku z'omwezi mwenda. Okutwaliza awamu tulina bye tukaanyizaako n'abategesi okubaako bye bateeka mu nkola n'okulaba nti newabaako ebintu ebigobererwa ng'ekivulu kigenda mu maaso okutubuulira baani be basuubira abagenyi abakulu okwetaba mu kivulu kino era nga tuli beeteefuteefu okubawa obukuumi bwonna obusaanidde. Tulina kye tukaanyizaako ekyobutajjaako mataala abantu mbu balage amasimu kuba amataala bwe gavaako n'abanyakuluzi b'amasimu bwe batyo bye bakola nga bwabadde Jinja era nga tulina ekikwekweto kye tukoze bwe tuzuulidde amasimu mangi agagambibwa okuba nti no gabbiddwa Jinja mu kivulu ekyavumbula. So n'olwekyo tusaba abantu okubeera abeegendereza nga bajja mu kifo kino okugoberera ebiragiro byonna ebinaaba biweereddwa poliisi wawe mulina opaakinga wawe mulina oyita buli ayingira tumwaza okulaba nti n'ekintu kyayingira nakyo si kya bulabe eri omuntu yenna gw'anaasanga muno. So tuli beetegefu okuwa obukuumi abo bonna abagenda okwetaba mu kivulu kino okutwaliza awamu nga tewali kutaataaganya kwonna kuba Inspector General Police ng'ayita mu kiwandiiko yalagidde abategesi bakwatagane naffe wano ku Jinja Road ne KMP East okuba nti no tubawa obukuumi obusaanidde era n'ennamba gye basuubira bagitegeezezza ng'ekkooti gyo sinziira okuba nti no tudeployinga abasirikale abasaanidde okuba nti no bakuuma ennamba eyo. Bulungi. Olw'embiranye eriwo mu bayimbi ababiri bano nga bwe bibadde mu mawulire naye tubasaba bw'oba oli muwagizi wa omuyimbi Allien Skine genda mu kivulu kye kuba nakyo kyamaze ekikiryaringibwa. Oba oli muwagizi w'omuyimbi ono ali wano ku Jinja Road jangu mubeererewo abakozi b'effujjo munaana naffe tubeetegekedde ate kozesa mukono gwa kyuma si mukono si gloves za babebi mukono gwa kyuma ddala. So tubasaba nga njogera n'obukkakkamu temusalinkiriza ng'ekigendererwa kyammwe si kyakusanyuka n'abantu. Back to Allien Skine, mwamaze ne muwe ebbaluwa Friday naye alina ekivulu. Kituufu alina ekivulu. Ebbaluwa yamaze neetuuka ku headquarters zaffe ku Kampala n'emiriraano olunaku olwajjo ssaawa nga 9 era ng'enteekateeka zirina okukolebwa abategesi twawulidde nti ba Abitex ne poliisi etwala ekitundu ekyo kuba nti nabo bafuna okwetegeka ng'okubadde wano nga betegekera ekivulu kyabwe. Sayidi eyo baba bigambo ki eby'amateeka because bagenda obbeera yabasinga bavubuka bato balwanyi bakifeesi. Well, nze nsuubira omuntu bw'aba azze kuwagira muyimbi we alina okugyawo emize egy'okuba nti nno ayagala kulwana ayagala kubba mujje muwagira abayimbi bamwe nga temukoze fujjo kuba naffe kwe tusinziira okubajajinga nti bano batambula n'abantu ab'empisa oba abatali bampisa nga security. So nga toyagala kukola linnya bbi eri omuntu wo tambula ojje oyize musiki we omala oddeyo ewaka kuba bw'onaakola effujjo mujja bba mutwaze ekifaananyi kirala nga security era tujja bba nga tusinziira okwo okuba nti no tupolisinga ebivulu ebiddako eby'omuyimbi obwo ng'otaddeko n'okubisazaamu obutaddamu bikkiriza kubeerawo. Thank you. Ntandike? Okay, Allien kiri kitya? Alifeti mugamba mutya? Obulamu bulungi nnyo banaye. Okay, ensonga ezabaddeyo eza Pallaso zabadde zitya gwotuuka ku Namu House? Ensonga zo nali nazinzeeko ojja oku live. Tuddidemu abataalabye live. Kati awo bwe bugenda okubeera obuzibu. Mujja kukimanyi recording gye ziri. Mujja zitemanga bwe mukolera bulijjo ne mukimanyi bazizannyeeko era ku TV zammwe. Twazannyeko ne twagala kuddamu tumanyi abalabi ba BBS abasipaaka baagala kuddamu bamanya what really happened that day. Okay, waliwo engero egamba adinga n'emboozi tagiwoomya. Kati then tutandikire kutandikira ku eyo tuleme kudda nnyo mbikadde mwana. Allien njagala tutunuulire omulabi wo omuwagizi wansi ku ground yalabye embeera eyabaddewo oba obutambi buze butambulatambula obutambi obwo butuufu oba teyabadde ggwe? Nabadde nze. Yabadde ggwe. Embeera eno yakutuuseeko eti era lwaki mu bantu bonna etuuka ku Allien Skine? Anti nagamba bagoba agulina ensonga lwaki teyatuuse ku ggwe.
Yeah. So tutunulire embeera eno mu kutuukawo emmotoka yo tukulengedde olugino nakulwala emmotoka yasigadde emabega bingi ebyalabise ebirabika nga eyatwaliddwa ku poliisi bwagenze ku poliisi tewatwaliddwa ku poliisi abaana bo ne baleka kubuuza byonna in one osobola okuba nga obiddamu abaana bo ne baleka nti kampu egambye okuba nti kufangon forest base balumbiddwa kiwa embeera yabaddewo era kitambula era kyekiriwo just ngenda kubawaako ebitonotono kati ebirala omwogezi wa kampani ajja kubibawa naye nga sofa bibeeramu ebeera ndowooza akaliro mukawulira nga ekagizeemuuko bagamba maanyi tugalina nnyo mu bantu naye nga naffe tugalina kubeera bulaba ddaawa tasobola yimirira nange one on one ne kale just twakalekiseeko mu kooti y'abantu omuntu oli fight oba nga oli professional tusooka kukulembeza discipline kiringa omujasi tayinza kuyimirira na civilian kasinza kudda tuna munyiwanjaga kuwanyisiganya naye mukono ku mukono ate nga just waliwo judgment ya community esobola omulevelinga yaman koti y'abantu oli disappointed naawe gwe omusajja gwe balabirako Pallaso kuba atya kirungi nnyo yanjaga bandabirengako nti olumu odefeatinga na bwongo olumu no defeatinga physically era olaba game ezibaddengawo ffe tuziriidinga neera neno ffe tugiriidinza kubeno ya bwongo kuba ne kampani y'abalisi ntono bagambye ekikambwe tekigenda na kikambwe kuba babadde ambush nga bakisetinze okitegeera kati singa ndi muloosi zasasula office gye twabaddemu okitegeera poliisi ntutte obuvuyo mu kifo ky'abantu naye ng'olumu osobola okukakkanamuuko ate ebyo ne biyitawo then ne mwegwako part 2 era part 2 eno gye tulimu ensonga olaba waliwo eyawolomye ate nga waliwo enaaseesaamu si bwe kiri bannaye Buchamani avuddeyo n'agamba olunaku lwaleero nti nga ye ghetto president agenda kussa ku ntandaalo kyakabi Buchamani ghetto president yamaani mu mbeera eno Allien abantu bagamba olunaku lwaleero omusajja olwakukubye ekivulu kye kiri ku bunkenke olinawo embeera gy'otaddemu okuba nti ekivulu kya Pallaso kiri ku bunkenke no sina mbeera kubanga saaliyo nga bategeka ate sinze Katonda nange mwe sineetegekera mbeera ntya nengeri esobola sabotaginga ekintu kye kitandise okitegera sofa simunaako nnyo mbeera kyanyiza obbagamba naye just waliwo ttaamu zinamutaddeko just omuggyako natti yabimanyi tekyali tekimala kubanga babadde bampita be bateze kamera ne bakola naye bakola just tubawa wini ne tubagamba mukoze ekiba ne muwangudde kishegera nenga bala tekimala nenga ate ffe abagunjufu mu tukiza nti omuntu abagamba nti no bakasuka tawulo omanya nti akoze ki biba biwedde ne bavita zinezaawo ebezensi kasitabawanika flag ya white abagamba mulaba akoze eki akkiriza tuyiseko omutamuzi wataddewo Pallaso zalina ogendera ebyo byeŋŋambye nnyabo kanfuna omulala abuuza kuba kyembadde ennyonyi kyonzizaamu ekyokwetonda ekya vidiyo bwe kitasoboka ye bwe yagambye kyembuuza bwe yagambye tulindeko gwelindako tosooka wanda muntu bigambo ye ekyokukola akimanyi kuba manyi kyekimufiiriza nekimwongerako kitegeera kuba nange sinnyo omuntu sinnambira gye mutaddeko just lwakuba nti waliwo bafaani bange kyemmanyi abasobola okubako kye bampuliriza kitegeera singa mba ntadde embeera nti nomukulu yavuddeyo nakola bwati nga embeera zino twabataddeko balaba nti nozikoleddwako kitegeera bannaye abaana bo bali batya kuba twawulidde nti waliwo abaana abamu bayisiddwa bubi waliwo be basaze ne be balumbye abaana bali batya mu mbeera ki sofa vitalina bwe beewedde mubamu okwekolekitinga oli naagenda nejjanjaba nawe newejjanjaba kitegeera kubanze manyi vita bwe beewedde toyinza kugamba nti ate Rwanda ebadde lwana ne Kenya olutalo luwedde nti ate Kenya mujje mujjanjaba abaana baffe biba biwedde okitegeera era ensonga kisobola kukola smart statement oba difference oba ki bino bya kigeto kitegeera kyera kyabadde kiri disappointing nnyo ate eyantakinze ate nga waliwo ne kabangali ekitegeera neŋŋamba ye ate gwakubye gwakaaba ate gwasiba ndaba mwana kati nga nze mafia teguggwa bw'oba wayise eno mu ngeri ya kisitwiti kiggole ku sitwiti naffe amateeka tugamanyi ne poliisi gyeri naye nkimanyi nti nogwe nendaye muniga bw'oba okkiriza nti no ndi muniga vaayo ogambe nti ndi muniga kuva ebwo ovaayo n'ogamba nti ndi mujento nga nange ŋŋamba nti oli mujento deni balooya bange nga bavaayo nga bawere nemba ne balooya bo naye bwe kiba nti bya kisitwiti obadde kinaawe twalabyeko mu different regions ng'embalala nga baana ze batandise ozisalayo ne Kampala nga baana bazisalayo sofa ekyo sikinaamu mukono kuba kyakwatiddwako mu katambi konna
ne just abantu n'obulumi bwabwe nga bo kuba ne Pallaso naye n'abadde ihadizibe kibe kiri yansooka oyimba kitegeera ya kuba nange singa nze nadde nakikoze osanga nange byange baali bijje singa bibaddeyo. Olunaku olwennyini Pallaso yavaayo n'agamba nti ekibinja kyo kiri ewuwe kyasiza buli kimu olwennyini era abaana baavaayo nga balina ebisabo agamba ekibinja kyo kyakubye ekiki. Anti nze kyesigenda kikussaako nnyo ssira kyemba sikirabyeko sikiremerako ensonga kinange baddogo bange be bafumisa ebiso sibalemezaamu nnyo kuba ye Pallaso saamulabyeko ndi ku era eyakoleddwa nga waali ye mwennyini gyensibako essira ne bino ebyabadde ku street ojja sanga abeekampe balwanye nga nze sibadde nawo oba mbadde wakiso okitegeera katusobola kulumiriza kyotalabye okitegeera. Abantu babadde bagamba Pallaso abadde tava mu inbox yo ng'asaba kolabo obuzibu bwavudde kusaba kolabo. Obuzibu byonna bibaddemu kuba yayagala omwolekerako ku press conference n'agalayo oluyimba awo nga n'ekiyimba kye kyamaze n'oyimba agamuteramu layini okitegeera kati ate nga jjokera bo baagaza maanyi mwana nemugamba ati soko gusale tujja kulaba ya Holland kuba just naffe tuwa ne programu zaffe kuba tetwakolako ndagano nti bwe tunaakuba tunaakuwa then olina okurequestinga not order kwensanga otango oyimbye n'oluyimba luwedde ate yankuteremu layini ate ng'ennyimba nze mba nkola nze mbeera ku drawing eŋŋoma nze mba mmanyi enaakola kola so kitegereete nga nalaba bwe namugamba tubikyusa gyalaba nga muzalayo anamugamba tojja kyusaamu ekitegeera ne tujja kulaba tukyali bizemu. Champion Gudo nako kavaako obuzibu akokuba nti omugulire ngweno omwana nawe kati ate omwana yambalire wano ne bali wewe. Si bwe nayogera oli yagamba abo ne ba Pallaso bambalira wano ne mugamba no Champion Gudo si Pallaso. Sinze mu branding nze bulala noli ye branding abulala. Sinza kujja ku boutique kugula ngoya ate Gudo ne bagamba mwambulirawo mu space ku shade kyenkana kitegeera ebiba birala. Wadde ogamba Kyaga yagambye atya? Kyaga avuddeyo n'agamba ku bimu ebyaleetesa kabangali mbu waliwo abalala abakunoonya ng'olina emisango ne bakuleetera kabangali so si nti kabangali yajja lwa Pallaso. Okay, kyogamba Kyaga ye mwogezi wa poliisi. Okay, then mwali mukubiddwa mmwe ng'abantu. Okay, kale twali tukubiddwa. Ebale Uncle Kyaga. Allien tugende ku nsonga watadde oluyimba I'm sorry tubale tusubira mu mbeera eno Pallaso okuvaayo ate yeetonde mu music ng'atadde music nga yeetonda lwaki ota I'm sorry? Just bw'oba owuliriza message y'oluyimba just endongo yange ebeerawo awo nga nta kuba ekyanteeseza video ne audio nti nze ndi muyimbi okitegeera kanfokasinga ku bye mmanyi ebyota endongo yange mwana dani bino kuba singa nayinja kulwana lingi nyingi nnyo ndowooza n'ezijimu yakusinga ndoza studio business yange gyensinga otegeera Musically Pallaso aliwa ku level yo anti kati sinza levelinga ne just bafani okitegeera anti wagambye mwabayitako mwadduka emisinde bo time yabwe yayitako nedda kati waba opimyemu teri bazalawo nti bwe tute ennyimba nsobola okugamba nti nno nina ennyimba ezitwendinga zonna zange nga temuli lulwe kitegeeza nti mba njogera mazima bakinyiiza nekimukola ki nekimunyiiza just oba tozalaye n'omuntu omulala akiraba kuba mbaddengawo nga bo babaddengawo nga sinayimba nawe mba nyimbye nange nenja nembaako kyempisaawo then ka respect kaba kalina okubawo nkoze dani okuzoleezebwa ate endongo eno si yansikira noba bwakabaka nti nno ffe twagisookamu akitegedde ya talent ejja eri ya individual nga mwenda sinabafunako programu then baba balina okumpitamu demba requestinga ne babookinga nekyo okitegedde ya nenge waliwo ebimaze okukolebwa singa ebirina okukolebwa biba bikoleddwa kyekiddako nga ba requestinga okubayimbirako kyekiddako Allien tewali kiddako era kati bwenva wano ngenda waka yeno ganga gye bagamba gy'otambula naye kati nammwe mwemuli ntambula nammwe nammwe kuba nammwe kwemuli nabo beebuuza kyekimu nti mmwe bentambula nabo kuba nabo tebabamanyi okitegeera bano tebamanyi nammwe tebamanyi kati ne bano beebuuza oba be bano Allien batambula nabo okitegeera kati nze sigenda ku kigambo gwe kyoŋŋambye kuba lubaale w'omulamu tasamirirwa ya Pallaso aveeyo agambe nti Allien kino ne kino kuba ndaba apology ezisusse kati wabanga ayogera eno ng'ate bwapositinga birala aveeyo ng'omusajja agambe kati street oba mafia business bitandikirawo abantu 150 bagamba baweta ku studio byali biti anti abe beetaaga okubuuza mu mmotoka eri bajjamu batya kitegeeza Kyaga kyagambye nti baali batamidde
boye ne chaga okatekedde Allien Pallaso n'omuteesiteesi Balamu bakunoonya naye tokwata masimu gaabwe naddala Balamu lwaki tokwata masimu ga Balamu Saabavulu so fast tugenda kiyingiramu ekyo naye nga just munyolerwako era njaga just bamuwagire kuba okitegeera ne kati waliwo ekirina okukolebwako okusooka okitegeera nze simwinako buzibu Pallaso naye just waliwo abamwinako obuzibu ng'abageto kuba abaana be bakubye balina bakyali baabwe balina ab'eŋŋanda n'emikwano okitegeera kati alina okuva netondera abo beyakubye bamusonyiwa nze nga mbayisizawo eddoboozi nti bannaye omusajja mumusonyiye ffenna tukuŋŋaanye obukyayi tubugyewo ku musajja bannange akola emirimu gye naffe tubeere byaffe buli omu yeekuume yekka naffe twekuume ffekka yaman amanyiddwa ng'akulira squad yo bamuyita champion gudu yavuddeyo n'aweereza obubaka obukambwe n'agamba gwe akumuse yo wamukakanyizaako champion gudu naye afunamu obunyiivu ng'abalala abeera ne sayidi ye nga ye era kati sijja kumunenya nti yakoze kibi kuba ekyakwedda tekyakadde ekirungi yamaani oli mu mbeera ki gwe ng'omuntu embeera etya ey'obulamu yakukosaako ki ekyakutuukako nedda kati ffe twabimanyiira kuba nzire waka mulaba mbeeranga mu sipayalingi bunaku bipanki binkwata kusanga mbuno sirapu emumbu ate nja kuvayo mpowole nti okategedde erinyo lyavaamu abasanyusa ekyatuuseeko bongera amaanyi mu kusanyuka tukyabawo essanyu bakuwagira bannange bawuda buli omu omukazi avaayo baagala kulya Pallaso sofa kati kiba kitegeeza nti tukoze bannange si yeno maze nenevaamu nenaabakolero nga kisuse bannange yayulise naye kasita yeetonze nengamba waayi katweveemu naffe tukole ki twali twadde embera eyakazigizigi yamaani ekigambibwa nti n'ogenda ku studio n'okola effujjo n'okuba baproducer ko olwennyini yakyogera y'ensonga y'emu era newejja oddemu omulageko y'ensonga lwaki yakkuwa naye nga ku studio esigendangayo jasi yampita era kyekigambe yampita tukole ekiki mwalimu aba tukolere mu bbaala yampita ku studio bagambe yampita ku studio nga n'ekiyimba kyo kitegedde kati nze musobya Wizo nga neibawo yavuddeyo n'agamba agenda kugoba ku kyalo Wizo nagambye nti no lubale omulamu takola ki nze njagala Wizo bw'aba akola vidiyo mwemufuula banga mukakulopinga nze nga nkalaba nti Allien nze Wizo ngenda kugobako ki naye sigenda twala bigambo bannaayo oli byaleeta okitegedde byange byaddala bannange era ngamba abatuuze bw'oba olina byogezesa togezeseze eno kuba ebyeno byaddala okitegeere byeno byaddala Allien abagamba nti babamazeemu amanyi wadde olina okukasukayo kibagamba ki nedda nabo basobola okulwana ebyabwe kuba eno fight gye ndimu yange bannange okitegeera era abavuddeyo ne bannwanirako bo weebali ne kati be namazeemu amaanyi basobola okugenda mu jiimu ne bakola agaabwe okitegeera bannange waliwo akageero kali agamba nti akusigula amalinnya boogwa ate yakuyitaani yakuyita kadduwa nnema tetugenda kugenda nnyo ku bandi wagoni bannange guno omulembe gwa civilization enkwakyo festival eri ku loading era kyovula waliwo loading tukyateekateeka waawe tugenda okujja abawagizi babatiisatiisa okuba abantu abagenda okugenda mu kivulu kya Pallaso lwaki tobakomako anti sina kyensobola bakolera bakomako bugambye nabo balina obunyiivu bwabwe kuba bataddewo condition nti nno omusajja alina okwetonda nange ne mugamba nze byendaba nange ku simu olina kuvayo ne weetondera abantu kati nga nze osanga gwe bayomberako nange nenkuyisisawo eddoboozi negamba bannange abasajja yeetonze saleesale ne kakati asobola okwetega essimu n'akola ki yasiye n'akayisaawo oba n'abayita abantu bagamba amaanyi g'oleese osudde abayimbi nga Gravity Big Famaika tebakyawulikika kati omusajja yatadde oluyimba lw'okwepiica lwabuze lwaki amaanyi ogajjawa kyembadde saagala saanyo ojja sikungeraganya ku bayimbi abo kubanga nkola byange mwana nabo ne bakola byabwe kati bwe naba nyongerezaako okwo jasiba abantu balowooza mbuno zalawo omwana kisegera naye nga nze ennyimba eno byange kuba nze nkimanyi obwakabi tebukoma ensonga kibina ku ntaawo oluyimba jasi okwongerako okwo kitegeera levo tekoma teggwayo ekibuuzo ky'obuuziza kibi nnyo toddamu ogerageranya omulamu ku mulamu
nze Allien Skine. Era tujja kugenda bwana abatuyise nitana tuyita kyakabe nina Rose. Lwaki tewagenze ku poliisi? Abasinga babakuba balongo. Ebintu ebyo mbyogeddeko negamba nti nno bino byabadde bya street. Nze siri mudeemu sebo gojosanga mbu kati kola statement. Sebo ze sebo ndi kibanda gwe andi. Oyina ko reporting because bagamba okulwana kwe kwatwala Moze Radio singa bakubye wabi. Anti kati wabi tebankubye okuba nakweseza amagezi okuvaawo. Shegera kwa waliwo embeera yabaddewo badogo ne bayasa amacupa ne basigaza emitwe. Okitegera yabadde byakitemu mwana kyola nange onoonya wewe otondedako kyalinga mwana tolabawo. Kubanga olina kulowooza emirundi ebiri nga tolina kye waakoze. Okitegeera bibanga bya street kwekubamu buki kwekubi kwekakasa kwawukana ne ambushing erimu ebyekitemu kiba kirala kuba omuntu akuteekanyera nga taayasiza ekicupa. Okitegeera mwana onoonya mwana weetondedako kyaliyo n'ogamba kale byadde byakusaaga nga tolabawo mwana. Okitegeera naffe tuli bantu. Okitegeera nekyo bwanzi nabivuddemu emabbali just ensi negumusalira anti bwe biba nze ebyange mbikakkanyamu omuliro ne gusooka guwola. Bino ebintu byamagezi bannange si bye ebyedda ebyabanga ebyebbugumu. Okitegeera bane kyakabi okunkyazaako bane ffenna nga bwe tuli wano eno. Abantu beebuuza obwangu obwo bakozesezza ng'obukakkabangali. Nedda ebyo byokati bibaamu bwegamba ino omwana sijja kwewana mbu kye nakoze kirungi nejja sikuba kusurvivinga. Bagamba survival for the fittest. Okitegeera obubaka obusembayo ngo obuli Pallaso sina obubaka busembayo mwana kubanga tuyinza okukyankana ate enkya ne tukwadagana nga tuli babadde nnyo kwatyo tukimanyi nti munkyamu mwe muve ng'olokofu mwana. Okitegeera ate nga bagamba ennume bbiri tezibeera mu kiralo kimu. Naye kati ate bwe zeegwako olumu jesi buli omu afuna level n'agamba akasajja kazitwa bwekiti kano kazitwa bwekiti. Okitegeera bibanga byakwekakasa bibinaaba biweddewo wano lusobola ofunamu kammatch just ne Pallaso 1-on-1 oba lingi oba spayalingi just ne tetulaba who is who nga si bya bandi wagoni ababe ne badde nange n'enzira eno otegedde ne tufunamu ka friendly just awo nga si bya ambush. Okitegeera ne kati bino nze si mukisa sinze nfuna omukisa kati tugenda byogerako. Omwogezi wa poliisi yavuddeyo n'akuwolereza n'agamba bafuna na Pallaso assault era bakwetaaga okola statement balabe nga ofuna eddembe lyo ng'omuntu. Kati deni bwe kibanga byayingiddemu poliisi nze sibeerako nze nombeera bize banne kati ndi muvuga mapiki gange ne baboyi bange goza mubule naye si musigirina waba wagirina yasi waba mboyise mbwe mbandaba naye nange mbeera bize kale nno nze mbeera firimu byange sanga nzanyamu kaludo wali eri ate mbalina obeeramu ne baboyi bange. Okitegeera mbalina okukubamu ate ezowe wali kati mbeera bize nnyo deire nedda amateeka gakola ewa nange newala nnyo menya amateeka bantu balina ekifaananyi kibi kye batusiiga ne tufuba nnyo okwerwanako. Okitegedde naffe tubeeko kye tutereeza kubanga nali simanyi nti wano tujja nakutuukawo nate bwe tutuuseewo nali simanyi nti bino bijja nakutuukamu kati bituuseemu onoonya engeri batya gy'osurvivingamu n'okiriyalinga erinnya lyo ababa bakufunye obubi ne bakufuna obubi kubanga si buli omuntu naagenda kukufuna nga bw'ayagala oba nga gwe bw'oyagala akufune wala wagenda okulaba obubi nga tomunyeganga yadde yo najja n'agamba okyayitira kyeyankola naye sikola ki simwagala. Okitegeera kati embeera yatwagiyimbako naye gwe kyona okumanya bwe tunayisawo layini ezo zijja kuba ng'ezikoona katuzireke.